Embeera ze nzibu nnyo. Embeera ze nzibu obanga ku musajja. Bakamulako ko ne tubulako ne Becky. Owulira. Nubako gye tugenda tumalayo week. Ninga Amina amanyi Becky ali Masaka. Ali mutuwa. Ali mutuwa kukola abagenze ko waabwe. Kitegeera. Agenze ko waabwe kola ki? Kuwummula ko kula ku mama ninga tuli walala nnyo. Ngade Masaka. Ngade tuli Masaka. Ngade yali alina kasente. Ko yali akayina. Kwazo banga ku musajja yanteranga emitwalo 12 ku simu yange. Nterako data nga sikyagula data nga ndi n'oyo. Nga kasente weekali ngera kibiramu ebifu bya beeyi nenga okukuta kitegeera okukuta abera mu mask tojja mutegeera kitegeera makava nenga nva ku kido sijja kwogera siyogera kitegeera ne munjira wo mubiri kaya tukateyo namukyana afuna n'abalala kuchimanya ade n'abantu nga bangi awo nanga Amiri akyali nga Amiri wali Amiri oyo mulaba era Amiri nze mweba tobimanyi tukola mu challenge Shifura ozambe Shifura namukutenga kirira nga fene wasokola emiwula ola bideriso n'okwetoloola boti ndeka never nayo hope kati tutandikiddewa njagala kusoma comment nkyayagala leero luno kubanga abantu bampadde amaanyi abantu banziza mu amaanyi bambi I'm so happy mpulira zena sibitegeera mpulira nga mbagala nnyo my people mwebale mulimu bannakazadde b'eggwanga mulimu abakyala abafumbo abatototo abakulukulu abakadde adde bakooye kakugamba wawulira story yange addamu ku maanyi nagamba towa nze ate kale eyange eri wasi kya story yo katumalirize nayo kale comment z'abantu bo katumalirize nayo tumalirize olugambo soko olumpe soko tutandikire n'abatulaba musoke mutwe comment si ekitambula ku social media bingi kikyate tutandikirewa Sezara twamumaze togere ku Choze ne Becky kubanga bingi biti nga tumanyi oba stunt oba assistant kitegeera kisuka stunt kino kirimu abaana omwana yagenze n'agamba nti tebabeera bonna mu nju omusajja yesulira gy'abeera nono asula gy'abeera oyo yavuddeyo looja neŋŋamba ate n'agamba ekifaananyi kye baatulagaano ku screen si kye kiri oli n'agamba twali tumanyi musula bonna mbu temuli bufumbo abantu balabira ku social media n'obegomba ng'olowooza bannange kumba oli asula bw'osimanyiwa we yagambidde mumpozi wafuluma oluyimba olupya ng'ajja bakola challenge owaye byansobedde nange nali mmanyi musajja wankalakkalira kati Choze ne Becky lwaki aba yeefiiriza emikisa mingi the fact that tatabeera naye mu nnyumba emu that means si ye musajja gwayagala kate mbeera tyanga yo my husband ng'ate obeera simanyi mu muzigo gwewuwa nange ndi mu muzigo gwewuwa Choze naye kali wuwe okusinziira omuvubuka ali wuwe yagambye ennyumba waliwo yanyumiriza emboozi katsoke tubateereyo ku mboozi katsoke tubayo ku bukiriipu buno muwulire ebimu ku ebyo naye nga bingi bibuzaabuza yani ye roja tewaliwo ne roja oyo naye alina ebizibu bye tusigenda sumulula katsoke tubawo emboozi eyo tuginyumyeko nga ffenna tuli kuki nga tuli ku pese yes Becky yafunako omusajja nga alina ssente mugagga muno mugagga mu gavumenti munene mu gavumenti nayagala n'omwanjulako nenga Amiri takimanyi nenga abiwulira mu buvuuvu wali wekugambidde ntino waliwo Amiri bwe yantuukira nanga alooja naaba nga takyanyega nanga alooja waliwo kyempulira kituufu nenga Amiri nze ondaba sagala onyiigire nze ndi mukozi wawo kyowulira badde nkusaba okyemalire kubanga nze ono mukama wange tajja kumpita ngambe roja jangu nvuga omutwale wano ngane wadde gwe nkwagala nnyo tuli ba mukwano nejjukira nti ono muki mukama wange kyona ky'abaana bangambye nokola ki okikola Becky bali bagenda kumwanjula jasi byayiika buyiisi mukolo gwali gwakulibwa muno mu Kampala wakisoko omusajja yalina ssente sisobola kumwogera kwa nesaayi tuwogerezanya n'oyo omusajja mukwano gwange sobola kubayo nemwatula linnya naye nga munene mu gavumenti kitegeera ng'agateekamu ssente buli
buli kimu nere kyabiyiwa kyali eki yali Becky oyo era yekyanga embeera ze nzibu nnyo obanga ku musajja twakamulako ko ne tubulako nze ne Becky owulira nubako gye tugenda tumalayo wiiki ninga Amina amanyi Becky ali Masaka ali mutuwa ali mutuwa kukola abagenzeko waabwe kitegeera agenzeko waabwe kola ki kuwummulako kulaba ku maama ninga tuli walala nnyo nga tuli Masaka musajja yali alina akasente ko yali akayina kwanza obanga ku musajja yanteerangako emitwalo 20 ku simu yange nanteerako data nga sikyagula data nga ndi n'oyo nga kasente weekali ng'era kibeeramu ebifo bya bbeeyi naye nga okukuta kitegeera okukuta abeera mu masiki tojja mutegeera kitegeera mu makava naye nga nva ku kiddo sijja kwogera siyogera kitegeera ne munyira w'omubiri kaya tukateyo n'amukyala n'afuna n'abalala okimanya nadde n'abantu nga bangi awo nanga Amiri akyali nga Amiri waali Amiri oyo mulaba era Amiri nze mwebaza musajja mugumiikiriza atawakawatampaya ate musajja mulungi ekintu akiwa obudde kitegeera tapapa akiwa obuki obudde ye muntu anyiga ate nakkakkana kitegeera era singa nti olalavu yabe ngwebadde ku media singa Becky abadde muntu nga mutuufu badde bajja kuwangala emyaka kafukunya si mutuufu kyegambidde nti gwe nze nagambako Amiri kino ekigambo nga bakyalina nga Amiri nze ndi buladi tafuka ba buladi naye wesonyiwe Becky nakimugamba mulo nga sitya kamera nakimugamba nga wesonyiwe Becky olwaki kati wali weyampitira gambire weyampitira n'abako byambuuza netubako yetwogera era Becky yatulanga tuli motoka tulina byetwogera naye nga manyi kyenjeera okwogera ng'asuubira kyenjeera okwogera nga era akimanya era sina kyenayogera sina kyenamuloopa ayina wano omuvubuka wagambidde mbunze nga nze amuvuga ne mutwala ng'alina ebisajja ebigagga nibyo bituleke mutuli eno tuli bawala balungi tebitulaba oba bizibe by'amaaso tuli babinyo bijje n'akanoba mwaka gumu kitundu ngenda mu 2 ogiweza 2 ate owagala naawe oyite mu heart break ebikuluma nawona dda mpulira ndirwedde okugwa mu mukwano manange simanyi mutabani wa Falawo kyaddako naye gwe sooka owulire mbuno omuvubuka agambye mbu olumu balimba gondi Amiru mbu bali Masaka mbu waka wabakyoze ne Becky naye nga baliwa nabugabo eri kugambye omuntu ate nabugabo wanyuma love kubanga waliyo obukoteje ezo obusisira buli ku mazzi obuyumba bulinga obusisira what is love kitegera kuba ano ku social media fetulaba kyoze Becky alaga ali mu love mpitirivu nyonyonyonyo n'oyo omusajja muyimbi w'eggwanga wano yajja kati ekituufu kyeki ani omusajja omutuufu gwayagala oli omusajja alina we yagambidde mbu ku birthday essanyu lyakoma ne birthday nga yali y'amaanyi eyo buli muyimbi yaggwayo buli komedi ojja wegendereza ebyo bipatepate ebibeera ebyamaanyi bisiranya bitya nalina mukwano gwange nedda nze yange tebinannema natomera butomezi nze nalina mukwano gwange Shakira nga buli kimu akikolera pate omwana akoze amannyo pate omwana simanya yavudde pate ekyava mu bayavuwala oba pate nazo ziriko bayavuwala n'amaka ne bagatunda bali bazimbi ge bakoleranga muzipo oba babaleetera mu ddagala ne bapangisa omuzigo kisenge na ddiiro bino biri wano Kampala sobola n'okutwalayo naye gwe okusinziira bwewabirabye pate nazo mbi oziyitirira okusinziira bwewabirabye oza ki ekisinze otabula kapeeni emu ku ezo ezibadde zitwegombesa ezitunyumira okulaba okusooka ki ekyavayo ensonga lwaki baali bayawukanya anti ensonga driver atunyumiriza emboozi yonna ng'agamba Chozeni okuva mu kyalo yali mukyala mufumbe woli taata Hirimu yani Chozeni anasonyiwa okugaana Chozeni naye tamanyi kyayagala okimanyi waliwo omusajja yali UK ng'avuga train ng'ayagala Chozeni ate jjukira abasajja abo bafuna akasente akawera kugamba naye tamanyi Sarugamba naye bino bituufu biba ku source bituufu kati omusajja oyo ng'amugamba akakwakulizo ave mu kuyimba
which is not good anyway, but he was so sorry. Nga wadda wano Uganda mugagga wa wano. Alina bukusekisa bwabache. Bwabache katoyo n'atagenda naye. Nage olaba abukidde ono omuvubuka ye Akram yani Amiru is my friend. He's your friend but nze saganyo baana bato. Saganyo baana banze nawe omwana omuto nnyo. Kinti muto ne Chosen muto. Bonna bato. Just ense yo noonese. Mama gwe Salongo wali wafuna muto. Kolwa obutene nali ndango omuto naye ali mu kayikulu nagenda olaba abamuddako nga bakadde nagamba kiki negwerabayo omanyi ekireesa obuzibu omusajja ono agamba emboozi etandika bweti mbu jajja Chosen n'amuconnectinga ku Nick Production ono omusajja mbu yali akola nani ne maama wa Chosen mu nkoko nga balunda nkoko kati omusajja asooka kuba mukwano gwa maama Nick Mumanyi yali akola bizigo nga tannabeera mukwano gwani wa Chosen n'amugamba connecting eyo gye mutundira ebizigo nkole nga Chosen alina omwana we oli yani Hirimu baby Hirimu erinnya abandi ogedde bubi anti bagenda kuŋŋamba nti oluzungu manya gasiramu gannema lya luzungu liri awo liringa ery'oluwalabu kati eri taata w'oli omwana gye yali taata w'omwana awo n'asooka akolamu ebbuba nenga yasooka okubeera manager kati Nick yaliko manager wa Gondi ekyo kireke nga tanajja wa Nick ono omusajja atunyumiza emboozi agamba mbu baveeri so kati ye to cut the long story short ekisinga omuluma agamba Chosen tamukompensatinze kumuwa kimalanga ayagala ki taka ayagala ki anti muneyo olaba bano abantu bannange badde olyana enkoko n'emiceere nga mutambula mwende kyo kimala abayina okulya ate kimala wanaawe atadde ayagala ki anti munange ayagala bamuwe ettaka n'amaka so oyo omusajja yali adetinga mu sister wa Chosen Becky yagenda e Canada ate ffe tunoonyereza omusajja ebimuluma bingi ebimuluma bingi kati tusooke tugire byonna omusajja ekimusumbuwa agamba tafunye compensation yemala nga ye yatoba kuba alina kyalumiriza n'asimba bwati n'emikono n'agamba ukabe Amiru yali tannamulaba simanya ayagala kwenyigawo maswali ekyo kaako kamba kaffe kati lwaki ekyakirumiriza nze namulaba ne Amiru tebannamulaba ne mulaba nga naani tannamulaba ne mulaba nga kati olaba okundaba nga oli tannandaba ekyo si kikulu ffena tukuze n'abantu abatulaye before we met other people who have made us who we are what we are okitegeera kati n'ekirala nze nyina eŋŋombe eno oba wandaba abalala tebannandaba naye wampisa otya mu tayimu yo ng'ondabye n'ekirala kati ayagala nkukolera eki kati fe abatulabye okuva buto tubakolere ki tubazimbire zi mansioni buno by this time yandibadde kati obudde buno mbwe kyaluma Chosen Becky mbwe kimuluma abadde avuga emmotoka buli kiro ne bagenda eyo Kaseese Mbaale wa naye mbu nga buli Chosen Becky nga yamugamba buli we bakola omukolo amuwa $10,000 naye nga Chosen mbu buli kinnya omusajja kyagwamu nga bamusema $1,000 njagala mbeere nga Chosen nga nkuze buli kinnya kyagwamu kati ogwa mu binnya 10 mukwana $10,000 tosigazza ng'odda nga ezo tofuna kati osobola okwewala ebinnya mu ngodo za baba banaakola ng'amugamba Nona Gomez ku Maria's Bridal kati waba yamusasudde jjo nga yagudde mu binnya 5 ne bamutema 5 waba asigaze 5 zalinnyako transport ogenda onnona engoye omuyimbi zaanaakola ki zaanayambala okay kati si byogera mbu ŋŋamba mbikakasa nensooka kwogera byabaddewo n'abamu baabirabye abamu tebaabirabye kati ebyo ebimu ku byagamba obubi bwani bwa Chosen obubi bwa Chosen obulala mbu yamugamba ndiringira nange ŋŋende ebweru nga zino ejjonyi z'olinnya ate wenjagalidde Chosen we wanaali open namuga gwe siyinza kutwala olunakutwala ogenda kubomba poza okubomba kyekikubula atayiza obutabula kati ku byayogera era yayogedde n'agamba nali nja kubula ate n'ekirala ekimuluma tubulye okusisita wa Chosen tugenda tutuukayo obubi obulala bwe yatugambye yalabira mbwa Chosen alina amataka mangi nnyo mbu yamulabira ettaka liri mu miliyoni oba 108 oba 218 ku lw'ebulobe ekyo Chosen n'alimu waalimirewo ekikomera
bwe beakyawaganye bati n'asindika omuntu ano n'ey'ebisumuluzo byemmere kati nze tukyawaganya ate lwaki obasigala ku mugezi kamulabanga omuntu atalina kiddako ennyo alinga tali mugezigezi naye mujagujagu nze mwagadde n'ekirala kati simanyi lwaki ateeka nnyo bw'ati n'asinziira ebimuluma n'omukazi yagenda amuluma anti wulira lindako alumiriza nnyo mbu kyoze alina abasajja bangi waliwo ne yali amaliridde omuwasa nga Amiru waali mbu Amiru n'abigwamu mboneera bunno mbu kameramaani wa Chosen Becky oyo gwatera okukola naye bu TikTok bamuyita Kadiru namulabye muwanvu bitya naye ffe tuli tiimu dikiteeta kati nze mbere ku Chosen igobere kuba tulina okufuna buli omu waagwa nze ndi tiimu Chosen ani nze ku class I don't know naye atera still ogenda kumbuulira tiimu yo mpenya ensonga zo nkyakubuulira points point endala mbu omwami baali yandi yanoba ewaka nga bayawukanamu ono taata w'abaana kati nadda nga boga akanzire yekandabe ku baana akolaki anti oli amusinga ssente awo kati munanga addayo alabe ku baana eka najja nga asooba agenda olaba waliwo omwana ava ku dduuka naga akanyingirire geeti ku ono bwe yayingirira geeti ku mwana ava ku dduuka yayitamu buyisi agenda osanga Chosen yali kufumba asiika magi byatakola bulijjo kugamba nga yeetaze nnyo ebisukka ku bulijjo nga n'obwaserebu abweyambudde abutadde ebbali byange byalooja abadde driver waani abadde driver ate ye awulira nga alina omukono omunene nnyo mu Chosen ekyani ekyokuba driver ekyo kyajja oyo Kadiru munnange nga bamusiikira amagi omwami n'agamba amagi gano Chosen si yagenda okugalya ani munnange ng'akaana kamugamba obwana munaye bubbebi buno obuto dadi kanakaana kaani kayirimu yahirimu nga kamuga dadi anko Kadiru ali mu kisenge namugamba lahira okakasa nayitawo bwe swe mpaka mu kisenge agenda omusanga nga sekangale ngakuse bitya nadda amagi baali bakyagafumba nga tannakulya yakuse birala nga amugamba watandika ddi okujja mu maka gange era nganze ttiimu Amiru dikiteeta era yayombanga omusajja omukkakkamu teyalwana mbu oli atuwadde olugambo bwagamba namuga watandika ddi okujja mu maka gange gwe ssebo ayiguluza bwoti kwatamu omusajja nakwatamu ebibyembo nakwata n'ebbaaga ya kamera n'agimukola ki n'agimukasukira mbu noono wano Kadiru mbu kyalina ekyobugagga mbu kamera era driver bwe yagambye kugebya driver bingi kugamba ne Chosen Becky tebitegeeka olekawo abasajja abagagga n'ogenda n'abakamera ekyo sijja kyogerako n'ogenda ne badikiteeta simanyi biki ekyo naye nga waliyo ababedde omanyi ki ababedde balina abakazi baabwe baagala bye one night stand tebaagala ntalo n'abakazi balala naye ofuna yali moderate balabika kati koye kagende ne faji gwayagala amufunyemu eddembe ezo nsonga gamba bayagala kubanga dictator tategerekeka ne Kadiru tategereka naye bannange naalongo ku kilasi ya Chosen era sikiwa nti no relationship yabwe nawangaala kati bw'oba tutogera ku Chosen tutogera ku muyimbi gwe tulaba ku TV tumupakeginge nga mukazi munnaffe awe tugenda ojjaji nga nakyo kimataringa katoli tiimwani oli tiimwani no like I can be Chosen naye tebitegereka kati luli nga sinakugamba points za driver zakayanako obadde team Chosen why because I think she's having money, she's living a life she wants, but she doesn't know which man she should have. Washitegeera nga ogamenti akyali muto kakyetala ali eno kati ekimufosinga okudde wa dictator balina abaana of which wadde bagamba n'ogamba nti omusi wamu bwasembayo bawadde dictator amagezi mbali kudyene ate abamu bagamba asooka akuba mpaka kugumba kaleka kintu ate abamu bagera ono takuba amegga then kati baba nga bali nga they are serious, why are they not staying together? Ekyo kitwebuuza fe bulijjo ate tukimanyi ani atayagala kubeera na munne lubeerera kuwangala na munne mukazi oba musajja
Gamba. If you're really committed, lwaki mwewa space? That means bashali ku level ya boyfriend, girlfriend. Just only baby daddy or mama baby. Hello, Mkwano. How are you? I'm okay. How are you, dear? I'm okay. There is a guy who came to me called Roger. Guy named Songazene before Nakazoken Kwebuzeko. What happened? Angamba wa mugoba ate yakubererawo. Nalakuwa mwani wange mmere. Waje? Nalakuwa mwani wange chenchani. Kata ononyinyonyola. Amaliza kuwa mwani chenchani naye first things first. Mwani wa makulu yandabirira. Okay. Naye mmere mmere tangoba. Katateze ngambe kikubagaza kyankubye wala kungamba tino they don't stay together. Atwaye tulabanga couple abafumbo babeera bonna abaana video bazikola bonna ate ongamba nti ate buwungero lina agende uwe. Nekadiri mu video badde naye bakola naye. Kati nati ongamba wo. Era ina kano ka video aka trending ennyo. God open them. Good boy. Thank you daddy. Nga yesibye ekikoyi. Yoyo Kadiro. Mumanyi. Mumanyi. Naye neewuunya. What is going on? Are they married or they are concubines? I don't know. But you can tell me because walabako wedding obachi kwa chala anything. Nothing. Tula videos babakola content tetoswa na mbuto ate nakatalinga ali olubuto. Very nice kids. Babies, they are so cute. Wali kino kiringa kichotala. Cute. I like him. Obachi kisemba. Muzikebera. Nayenga ali tumbo side. But era ne bwaba, what do you expect from a married woman? Why not? But where is the marriage if they're not staying together? Bwe mama amanyira bine bya Africa bya Uganda bajogerako marriage yabwe nga it's ebadde etambula nga tetubimanyi naye mama nezireeta Roger driver. Roger ayina obulumi si bwakuno. Bwa Roger buviira ddala ku gumba. Lwaki? Ati sister woli yamusuulawo n'agenda e Canada. Ekyo kijjeewa. Sister ya Chosen yamusubaali baagalana. Chosen napangira oli sister wena yani Donna. N'agenda e Canada. N'aleka ono katono ba busungu bwa mirundi ebiri ng'alaba yaviiriddemu awati nga testi bamutwala ebweru. Ayina mu video waagambira. Mbunze n'obufumbo bwa nnema omukazi n'andekawo lwa nsonga saamulabirira siina ssente. Kati alinga agamba Chosen gwa blaming okutwala. Nekola okuba wano omuntu kyogereko tunoonyereza. Ne tugwa ku bumeseji bwabwe ababiri Donna nani ne Roger. Nga begamba my husband, my wife, I love you. Oli yamulekawo katona awulira aviiriddemu awo. Waliwo n'omusajja we yateerayo ng'agamba ndi single. Ndi single biki omusajja n'ateekayo akayimba. Donna n'ajja mu comment n'agamba alimba. Ate oba oli wala oli Canada nze ndi Uganda gw'omukwano gwa long distance. Kati long distance relationship zimenya. Mwagala ki abakyala? Nze ngazi njagala omuntu ampa obudde. Nenkufiiringa nti mwami wange. Oyagala omuntu waali. Oyagala atali mukadde. Nga si mukadde nnyo ng'emyaka olaba oyinza n'ofuna omuvubuka omuto naye nga wavunaanyizibwa n'osinga ate omukadde. Omukyala ajja kugamba njagala omusajja omuvubuka omuto oba ng'ali myaka gyange ng'alabika bulungi yakola dda ssente ate nga mpa n'obudde ng'ate abeera nange 24 hours. Si 24, he's free to go come back see me like the way we are supposed to. Muliyimirira ddi ne mumanya nti ebintu ebimu tebisoboka. Bisoboka gye bali nga kuwa ku budde nakutwala quality time gye bali n'abamu bagenda bali batyo ne booneka along the way. By the way naku zino baba bya express. If you look for ebyo byonna nga obinoonya mu muntu togenda bisanga. Kati tolaba Chosen abadde alina omusajja we they could work together. Katonda akireese omukyala n'asinga ku musajja ssente. The guy looks good. They have had cute kids, bana balungi. Kwegamba family fenne ekifaananyi kye tubadde tukuba nti they are young, they have nice kids, but sente ziyingira. Yeah, but if they are serious, why don't they commit? Bakommitinge. Ate bana ba serious ku bino bye tuwulira. Nanti nange byanshokinze.
Ashtagira byanshokenze nnyo if they're not staying together. No wonder abantu bachosen babeerawo nnyewe. Waliwo abantu ba complaining abagamba family yonna ejjula wali. Omusajja yeetaga space. So I don't know if it's the reason as to why ono yagenda n'apangisa. Ashtagira n'avaawo ewaka n'abalekera space. Bafuna obutakkaanya. Waliwo embeera weetabukanga space yeetaagisa ate kizze kibaawo si lwe kisoose nga bali on and off like this. So kati kyekyo omuntu omuwamu space mufo ky'okwetema n'okwekola ekikyagerako luli kati webanga yeto ebiri alekerawo ozaaliro yongayi because they don't know what they want. Bombi tebamanyi kye baagala. They're not sure. Maybe they're excited naye gwe kitu kye bayita bufumbo kiralamu. Kale in case tugeze Chosen is pregnant, let's say, cause nyina endorsement empya gya postinze mbadde nkebera ndabe like everyone is doing right now. Buli omu ali mukebera kulaba ayogera ki ku situation. Tasobola kwogera kitu kyonna. Bekinyamba toddamu musajja tomukolera video yonna wadde interview. Tasobola gimukolera because yamazeeyo. Wiiki emu egyo emumala agenda byogera byonna. We've been there and we've seen all that. Agenda byogera byonna atuuke bimuggweeko sweetheart. Azeeko kyekirala nga takyayina gwe muleke asigale mu bwavu. Don't even waste your time. Ali enfuufu kumukolera interview omala obudde otandike okwettotola komba nti wano weyabagambidde nali gindi nali ku kino mwanti we nali nkola kino nali nkola nyamba tomuddamu. Don't waste your time. Bambi video eno mugiwe Chosen mumugambe taddamu tanyega. Don't explain yourself. Oba agamba nti ne mero olumu simanyanga bali mwana omugulira gonja we boogera mbungale mwana omugulira gonja we Rukaya oba akanyama mukwano bireke it's okay kubanga singa abadde mutambula mwenanga buli lunaku mbeera mwena 24 hours nga talya yandibadde ali atya. Kyokka ate yasoose avumirira mbu wadde nga bagenda okukola wadde kagonja ke Rukaya olwagiza ate n'agamba omanyi saa kwogera ku bintu nga sibyetegereza. Omanyi kati olumu abadde ennaku zino olumu yakyukakyukamu ng'agula gonja oyo kwagamba omusajja njala ye muluma. Namala n'agamba kati ate wenyigidde we muviiriddemukko katono mu part 2 waliwo waakomyewo ng'agamba Chosen oyo ayina ebigagga bye bali awo baminisita na mikwano gyange sigenda boogera mannya ate bamugulire ya time mbu bangulire ya time buli budde nga sibulwa ku ssimu ateekamu kati ebyo nti wakuwulira kunze era ne butipu babugaba minisita banyumiza ki ye bona abibawa bwe banaabisiima fe twakolerako abakozi sima abadriver akinabikine tubakolera ebintu ebinene abantu ne batuuka no batwagaza nti tosobola kufa ku driver oboto olabika akweggala nga toyina wadde nakyoyiza mugamba ng'omulaga space ye waakoma no tosukka wikola ebinene ebisukka ne tubikolera abantu nebatukoledde nabaffe mukwano ne bwandi muwadde emmotoka era yandiga emmotoka temala lwatambulidde ye ng'ate avuga kino no wandi muzimbidde 2 rooms yandiga yasula mu 2 rooms zino kwegamba bizibu nnyo ate mikwano bw'oba wammanya okay emyaka egyo gyonna gyamaze naye ng'alaba takulaakulana abadde akolawo ki ajje lwakyo kimulumya nnyo mugoba waba tewali kyamaanyi kyabadde kati ensonga ezo abantu omuntu asigala muntu abantu tuyina akantu ako muffe okitegeera so bw'oba ng'otambula n'omuntu tekigenda tegeeza lwaki ye essimu angulidde eno ye akwata eno naye okubigendamu nnyo ebya driver n'omuyimbi serebu tubiweemu obudde kalebule taba mulungi kubanga ojalaba enkyanga bali bonna bapostinze Chosen yo all in all abantu beebo naye nga enemboozi ya Chosen tugenda gyongera ku with more evidence saagala kalebule kuba mmanyi tukyali mu byambu manyi bwe kiruma okusala ku muntu ekigambo baali bakitusazeeko bakinsalakokko bendya nabo bensula nabo ne bansalako ekigambo Mukama Katonda but all in all sirina gwe ngusalira manyi bingi bikyajja ntandikwa naye singa bekyanyamba kimu tasobola muddamu singa yamuzeemu after some time
naye kati not even after ebya Uganda bimanyi a few days later nga wabirala nnyo but all in all sigenda kugamba nti Becky yali perfect nti ye mulungi nnyo tasobya sigenda kugamba nti Amiru ali perfect sigenda kugamba nti driver ye ate naye ali perfect oba ye musobye nnyo so naye katubirinde tugende ku Wilder twogereko ku Wilder kubanga Wilder Lucy wasabitegedde wisoko olumpe olwa Wilder ni Wilder omugagga wa former America eyazimbira mama yo kuno ennyumba Jalia Wilder Jalia Wilder ate yabadde atya ne Bruno Jalia Wilder nga bucha nga bamukolera oluyimba surprise olumwebaza byakoze webale Wilder oli muzira wakola kino wasooka bangalu nomala nogenda mu kalina nga byonna bikolera maama nga babiyimba ku birungi bye so bamala biyimba Jalia was coming back for holiday ne batulaga mbu bamusurprisinze ewaka Mbujali olimbo yayita lumanyiko Jalia bwe yaddeeka aba atudde Bruno Kenga ayingirawo ne speaker ebivuga nti akayimba nga Jalia akaba oh my god this is Adrian kolera mu nga Jalia nga ali surprise oh my god what is this I'm so surprised oh gosh abamanya b'Amerika nga bazze kuno beekoza bajja ne butto gwe banaakozesa ebbanga lye banaamalawo sabbuuni Waloge nali manyi nga ina akajanja omutunuli n'ebibox biti n'amazzi mbuno mbutali nefe nga tumulya tetufa munanga nti yaba system yo ajja yakubye biyiso tafuna malaria is very true yes yegema ate eri teri madagala nnyo gama nga yagenda bukulu kisoboka it's okay surprises mbuno bwato oli bwe yayogera mbuno bipapala ne muloza mbuno yeko sobola gamba kigambo nti bipapala munange Jaria sigambye ko mbu yekoza Jaria was surprised oh my god I couldn't believe this my mom thank you so much was so emotional nakaba tears of joy na hugging mami we ngomko wali ku sides wali yajja n'omukowe oba of course we atobadde yajje n'owe ayimanyi yamuleke no wangi mwami eri from US munange nga bajja surprise was there ne basanyuka ne tusirika surprise okay nga abantu bakyogerako Bruno aterayo but people tebakiwanya obudde kale techa trending nti okay bamukoledde oluyimba oh nice bambi family yakabi we appreciate that's it waite banga tono nga Jali yakola video ku live eri kabi danger abimbi be wano muri babbi oli mu Bruno that's why your music is stuck ali awo stagnant topala be bintu byo byokola tebita Bruno aguliddemu oba oli yazaala oba oli yazaala yakubaka oli safe oyo mulala oli safe bamala ne bamukkiriza ne mu kamera abeeramu is the biological father yagala bumujjako is amana akkiriza the biological father of holy safe chugo munange biological wali ali olubuto yakuba oluyimba oba yasirikira wandoza nakawere dola nakulyako ayina okuba nakawere munange naye bamukubira akayimba nakulyako naye n'atuwa munange tuba tukyali awo naye Bruno tumuwawaadi okwetikka omwaka alabiddemu ennaku lwakuba yeekaza munange mbanga muli balokole mwogera amazima don't just spoil my name in people that I stole your money don't because we were on set. The only problem the director did, he came late. He came late by 2 hours. But he was there on set. He came with all the equipment plus everything you paid for. And we shot the video, by the way, without you because you refused to be in the video. You said, Guy Azere, nobody waste my time. We shot the video, we went ahead and shot it. So what are you saying? What are you saying that they stole your money? I pleaded, I said on behalf of the director, and even the director himself said sorry to you. He said sorry. He kept begging you. He kept begging you. So this thing of saying that I stole your money, how? Banai mubere fair, bana Uganda. Mubere fair. I wasn't supposed to even address this on live because Jalia is my family. She's like my sister. You get? She's like my sister. But when I see people coming here, because
Yesterday I told Atta, somebody sent me this thing. She was on live saying that we stole her money. Jalia, of all people, it shouldn't be me that you should be crucifying and turning my name to people like this. Jalia, you know what we have been through as my friend. You know how much I've been struggling to push your brand as my sister. You get? I told you, Jalia, everyone makes a mistake. Now when you wakola kensobi, nakubukingira shock kumasuze mutia, nenega Farida akuchaze. Enyonyi nekuleka. Enyonyi yakuleka wali Rwanda, enyonyi nekuleka. Farida natula ku set nakulinda tewalabikako. Ne Farida teyakunyigira. Yakusonyiwa naddamu nakushootinga. Nobeera ku show. Kati nze nakusaba guy abadde late by 2 hours omuweyo just time addemu akushooting omulenzi yakusaba, he begged you. This is Uganda. This is Uganda. Omulenzi yakusaba yakugamba teyasuze na byuma. Bana Uganda kamba nnyonnyole. In the music industry gye tulimu, we use the same equipment. We use the same lights, the same cameras. These directors don't have these things. We have someone babigenda by borrowing ku bantu. Omulenzi teyasula na equipment because before equipment yali shooting a video, someone had borrowed that equipment. Bwe yagenda ku Macho Beach Mesarama, jamu n'amukwatirayo na kinyonnyola Jalia yagano kitegeera n'ava ku set. Nandeka ku set. Nandekawo. She left me there. What did you want me to do? Omuntu wo omwegayirira ajja akola ekintu n'agaano kikola mukolere ki. I went ahead and shot my parts. So stop this nonsense, you people commenting and this foolery of saying I stole her money. Please stop it. Stop. And I didn't expect it from a person I respect, my family, like Jalia. You get? You need to clear my name, Jalia. Don't tell people I stole your money. How did I steal your money? The video was shot. The director was on set. He just came late. But director bonna mu Uganda bajja kunjulira. Father, ni biological father of Holy Faith Chugundu. Munange nga akolanga bali awo nga video temugwako nga walda mukoledde live eri kabiddenja. Nenkugulira engoye zigenda mu video. You thief, you stole my money, 2.8 million shillings. Ugandans are thief. Me, I'm an American. I'm best in America. You know what? Me, I hate such things. Nze ndi mtuze wa America. Yazimu bakati Bruno ngagamba Walda agambye ndi mubbi. Walda teyazikiza namuga you a thief sikisazamu oli mubbi wanzibako sente kakati twewunya naffe surprise yakyuka eti okuba ate nga Walda yayombera sente yamuwa excess surprise mama ya assistant bogambye assistant nga bagala luyimba lukwateyo nga bagala kwogerwako luyimba lukwateyo bimanye ebye Uganda kubanga luliho biological father our Holy Faith Chugundu bwe yaleeta oluyimba ne mwana muwala ow'embalala baba bamuyita Posha tojjukira awo nti batugamba Posha ali lubuto ab'embalala ne beetala ne bagamba bannange biological father muyina ne bapostinga nga mwana muwala agenda azaala mu buli omu anti mwana muwala ne bapostinga bayiruta olukulu ne bakola akayimba mama ab'oluguudo olwo nga bakyafugika nga bagamba ffe abawangudde tumubajjeeko agenze eno gye yalina okubeera he will settle this side munange tuba tulyawo nga biological father atugamba it was a stunt yakennyini omugaina yagenda biological father olowooza ebyo twabyerabidde ng'otugamba mwatuka noteekayo olubuto ne bakola photoshoot y'olubuto photosmanyani photoshoot nzo omusajja yalina akera ku maca n'asaba omukazi sente z'amafuta oba oyo kati oyo Bruno takyalina kyakola kinneewuunyisa ku bintu byakola olw'okuba oli omukyala byayogera ebintu omusajja yalina ayagala oteekemu wamu sente ffe tetufaayo oli Bruno waffe oli okumanya Bruno waffe twagumiikiriza mumuwaayirize byonna anti mwagenda wano mutugamba abaana b'obuwala mbu Bruno ye ne bwakuwa message ya hayi ofuna olubuto Bruno ne wakumwenyeza nagamba hi Damali you get pregnant ne tukkiriza ne tugamba nti okay yoyo biological father waffe omubwati yoyo Gerard waffe naye ne tugenda kukkiriza musibako bubbi ekyebuuzibwa yakyalayo ng'onazze Walda ngazze n'abbayo million 2 nedda Walda agamba she paid that money bakole video tenakolebwa ennaku zino okimanyi nti video zisooka mu 2.8 of course it's little money so again Walda agamba she paid for clothing Bruno zanayambala mu video teziri kwezo sente kati what went wrong Jalia bwe yajja ku set ba shooting a video kati ng'omu America agamba
Both they are timekeepers. Oh. So this guy, akwata video, he came 2 hours late, and America cannot wait for that long. Omononere 2 hours. Omononere 2 hours zenga aliawo. Ali kuseti ali. Yajja waka kuwumula lwakitali. Ngano yalina okubeera video mu Vixen, of course ye Vixen olimba Luwana ye Jalia World ate yani mama bateekeyo gobanzi. Ye. Kati mune mu kujja late yekyanga ali kuseti n'agamba no, I will not even be in the video. Katatayo mbera. Okay. Nakaombe sirika olutalo luno lwetegereza gye lugenda. Then nemanya they are pushing the lutalo. So baba kya pushing olutalo. Byonna nti ntunuulira ono kyayogedde n'engena n'endaba buli interview omuntu waalabikidde before commenting on something. So ngenda okulaba video eyasembyeyo ngenda World tazikiza Adamu bw'aleetekayo obubalumya. In fact it was even her anniversary. Nasoka yesala dress n'anyuma mu figure eri ennungi yalagira ne ka skin kakalungi like ne internet yonna ne muwayiriza ne bamulondera buli musajja owakanyama bati ne babaleeta mbu be babbabe mbu abadde akweka omwami. Namutako ka emoji. Ne bagamba mbu nekyasinza onnyiza World. Bruno kola surprise ate n'alaga omwami. Bulijjo omwami bamukweka. Yapostinze surprise. N'alaga omwami woli bulijjo bakweka. Wale ekyo Uganda kinyuma. Tukyali awo. Nze we nabuukidde. Me, that is me. Abalala buli omu atwale kyayagala. Kati neyo wapusagaza. Biological father kyeyakoze. Buno nakyo Bruno kyamuleetedde omuyita omubbi. Yabbye omusajja mu galalo, omusajja abandi n'amuteeka ku social media. Omusajja gwe bakwekedde ebbanga ye yamubyeyo mu galalo. Tebagwa kwesembereza. Kitasanyuza ate nga World bw'atuula wano ono aba mama wa Jaria, then the man is there. By the way omukyalo oyo mwagala nnyo. I'm so inspired by abakyala abakoze ennyo ate nga baleka bulungi. I always appreciate them. Now here's the thing. Sichanenya abantu kola whatever stunts they are doing because Uganda yatabuka. Bojjano bagambe ekyamagazi nti munnange mukyalawo. Bojjano bagamba munemba nyumizaaki. Tukoledde World oluyimba, we've surprised her. They are like, okay. Bagala binkanga baana. All right, that's okay. Ebijja biduduma. But mulimu n'aba there are people who comment even before watching something. Nga bakwata World. Nga bamuvuma. Ng'abantu bonna abasinga batono nnyo. Awaliwo abagambye ffe tuli ku mugagga ntalo abaavu be bali ku Bruno Mbuke. Whatever, nze bonna mbagala. I like Bruno. We've ever surprised him. Tulina omwagala we yatutuma omukyala yali amwekwanira. Surprising Bruno. Yeah, by the way we found you in I remember, by the way, you're even that video. Namugana yali Kadama. Kadama, yes. She wanted Riela. So since then, Bruno is a good friend of mine. I don't judge him. Kuba ensi bwetyo bwetambula abantu tebaagala birungi temubiwulira. Tebabiweebwa inateeka wensasagge. As well, I love Jaria. I love hardworking ladies abayina story inspiring. But Jaria should adjust amanya nti eno Uganda. Folusi tugamba tusinkana munaye ne twesinkana 11 and it's okay, we are used. So she's at home. I know quite just American in a black skin. American in black skin. Abana bamanya. Mbukale bwoba oli mu America lwaki amajani go agasala olubuto ogaguza ffe. Lwaki gagano sala mwami wo. Nze kyovola batakyali kyemunvuma n'ennyiga. Inze olaba ani gwe batavuma. Ampe ku majani kubangeza nnyo. Wamuberekiza. Ate simberekiza kale tuganone. Wauda tuganone. Nze nganywe, I don't care side effects. I just love emirimu gye. By the way jagogera ko tulabire ku. Bampa majani nywe mu mwezi gumu tulabe waliwo change. Many people abazze nga bawo obujulizi. Yeah, she has always inspired me. Who wouldn't love okolera mami we such a thing she did for her mom? Yeah, bale. Ni mwagala nnyo because I was kati aka video tebaka kwata. Kati tuveeyo. Ekyambusizaamu nangere nga these people Bruno ya acting ze bulungi. I love that. Jali acted well. Waliwo stunt gyowereetera bambi nga ebisoba bikutunuza. Ate no bafomete gwe nga tebatadde mu family. Abaana bayizze bba wa munne mpaka omuleeta bati gwakwekedde emyaka.
nalabanga lubuto onene na musajja muwanvu naye nga wano tolaba ng'olaba gongo and that is okay nze sa yeah nti kyengamba nti first nali sigiranga tuba tukyali awo Bruno ng'akola live eyasembyeyo nze mbiveemu Bruno ng'akola live ng'agamba ng'ateekako eyakoze video ngowa video agamba milioni 2.8 nti what made wani jali obutaba mu video nti awo jali yambo I came 2 hours late because of jam wa Uganda blah blah and all that kakati chechagan video twagikutte awulira obobo nabulango for people to be eager and like video fuluma di so video twagikutte and the guy was like fetwa shooting the video ne tukwata bye tukutte and that's okay oh mwasho atenze nyinamne clip je nalabye nga baji shooting ze bulungi nga ya shooting idwa camera ulira Bruno abuza oli amutaddeko twa shooting ze okay yangulire engoye and people are commenting they were ayagala omugulire engoye and they were like okutulaga and people were commenting they were like katulabeze engoye zagamba ze yamugulidde mu video you know like everyone wants to see the song okitegera okay katulabe video baje because of the stories as well before video yavudde yeti anga temuli jali ngoye ziriwa Ochirabe kyonna kiretera abantu banaye mboni bagezi no just go and check on the comments and if you check on the comments the people watching the video the people coming from TikTok and all the wars that have been happening kati nagamba okay fere tufudde this is Bruno kukolima lingi okay tatufuddeyo fenyabo tugenda kukaka video eno bojagala oba tojagala those are red flags fe tugenda gifulumyanga bweri fe tugitereyo abantu tukyejjeko nti fe twakuwecha fe kyo wasasulira wow ofuna much sustenance they want attention because the audio was there ngeri mu bitano lukaga no one is kujifaako oshitegedde bagala lutunde and if you, the name Walda is selling oba bati oba mumuvumye oba as long as you're watching her it's okay obimanye bya YouTube she's getting money yeah. And as long as you are abusing her bwana tuko kulanga products ze zijja kuba waggulu yafuniddewo blue tick yali ekyaganye ku TikTok kitegeeza bwana postinga amajani ge oba ebizigo bye ku gundi agenda kufuna ababiraba from enseze bweru okitegeeza yeah. bo abamaze nga bayiseewo so kati nze nganze gwe simanyi okiraba oti oba lutalo lwa ddala but nsummarize nze olutalo nga bayize lutambula Bruno bamina tukwase ennaku mulungi mukwase ennaku yes but twamukiriza we accepted him we love him abantu bamulaze omukwano naddala baana bawala tebayiga bana tuyiga no basajja bagambye no tetugenda mugumira kino ate mu kakeke misango emirale gogo obubbi no just mutugambe nti yayisiza mu wifi olubuto ba mu omwala n'alifuna bane Bruno gwasinga oba wana weze myaka 8 abana bameka abantu yani omumwe gono nange yabwe nti abantu kati baba kuwadde nga tusiibula weegeyeeyo nga bapadde nga bakikuwadde nti kati damali weegeyeeyo naawe okontya kye tutamanyi weegeyeeyo anything okyenyumyeko buli kimu nakibabuulidde kye tutamanyi siina tulinayo omuze siina byama like omuze kyonna omuze gwe nina kulya kanyama kamutambuza ddembe banange bye till next time mutuwe comments za mutike mulowooza we love you guys ndina kaombe shifa hope ne ndekasa damali till next time thank you